Hope Neziye mutuuze ku kyalo Kinyayobyo mu ggombolola y'eka Lusandala mu distulikiti y'e Kasese. Obulamu bwa Neziye bwakyuka oluvannyuma lwe yalibba Xavier Areho okwekobaana n'abavubuka babiri ku kyalo kino abamugwikiriza ne bamutemako emikono mu mwezi gw'Omukaaga. Neziye agamba nti entabwe yava ku ye okugenda okwekebeza obulwadde bwa mukenenya. Kwenda kuntetereza ki obutuyire atukubiika okugenda korona sanagenda banayisanga ndi mulwire. Neziye yasooka n'asirikira ekyama kino okumala ennaku 3 wabula oluvannyuma n'afuna obuvumu okutegeeza ku bba. Kino kyabatabula ne Areho era ekyavaamu lwali luyombo wakati w'abafumbo bombi. Enkeera ono yalumbibwa abavubuka bye yali tamanyi abaamukakkanako mu nnimiro ye ne batandika okumutematema. Kwora omunwa nti kugenda kumukagusa nontemera ki byarema. Nuko yatandika yatemera nteeka kuno mu mukono n'atema ninkora nti n'atema. Mulirwana Penny Nakuhirwa ye yawulira enduulu ya Neziye n'amudduukirira era bw'atyo n'amutwala mu ddwaliro lya St. Mary's Hospital mu tawuni y'e Kasese okufuna obujjanjabi. Bakagitemera okuhirwaro habwokuba bakarora ati bine nk'oku baragisona bakaba nibatema ekipanga bati negufa ly'omunda licweka. And we treated her. The 2 arms were amputated because they could not be repairable. Wadde obulamu bwa Neziye bwataasibwa, emikono gyo teyasigaza era nga kati yafuuka muntu aliko obulemu. Mutabani we yawalirizibwa n'okusuulawo emisomo gye asobola okumulabirira. Leka ngume ndiyo nindembera mama, ndiyo nimulisa nimwogeza nimwoja. Nyowe na nyowe baba wange tayine buyambi bwasa yampeereza. Ye Areho n'abavubuka abalala abasuubirwa okuba emabega w'ekikolwa kino baagombebwamu dda obwala. Ensonga y'obutabanguko mu maka ezzenenyezebwa ku bintu bingi omuli obwavu n'abantu okulemererwa okukuuma obusungu nga waliwo ebibajje mu mbeera. People who become angry to the extent that they begin to get the biggest stick around and begin to hit other people. Anger was not intended for that purpose. Wabula ekisinga obukulu kwe kulaba nti abantu nga Neziye ababa bakoseddwa mu butabanguko buno bafuna obwenkanya. Justice is justice, but it must follow the what? The law. The public has a tendency of you report the case, you go back to bed and sleep. Kyokka ne poliisi naye egamba nti obutabanguko mu maka bweyongera buli lukya ate ng'abasajja nabo bongedde okutuntuzibwa. Alipoota ya poliisi ku butabanguko mu maka eya 2022 yalaga nti emisango gino gyeyongera okuva ku 1,705 mu 33 mu 2021 okudda ku misango ku 1,796 mu 2022. Ebiseera ebisinga abaami be babadde batulugunya abakyala naye ate ennaku zino abakyala bongeddemu amaanyi mu kutulugunya abaami. Bakuba bagoba abaami waka kati kubanga report ezo tuzifuna emisango ejja ku poliisi ne tugezaako okugikwatako. Olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku nsonga y'okulwanyisa obutabanguko mu maka n'engeri gye busobola okukomekkerezebwamu.